Obunkenke bw'amaanyi mu bizinga ebyekalangala. Maje na police SFC. Singa ekibiina kya National Unity Platform kisigala kiremeseddwa okuyingira omukago ogwa iPod, amazima kiba kyakugwa, kiba kyakusaanawo. Lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 22 mukutu gwa AK TV Media, nze musajja wa Kabaka da Energy Master Chopa Uganda. Tugenda kudduka speech yumba anaagwa, tugende mu bizinga ebyekalangala. Embeera eriyo obukedde amakya gonna ku lwaleero. Obunkenke bw'amaanyi. Then mu video no gwagirabye, waliwo ngenda okubanga nsembera, ngenda kutwala wa ekibiina kya National Unity Platform bwe kisobola okubanga kifiirwa singa kiremesebwa oba singa kisigala kiremeseddwa okuyingira omukago ogwa iPod. Ma iPod tufunayo ki era iPod etugasa oba nedda? Awatali iPod NUP ebeera eruddawa? Ngenda kubanga nzija naye munzikirize mu kaseera kano soke tugendeko ekalangala tulabe embeera nga bweri. Embeera ya bunkenke ddala gwe Munnayuganda andaba amakya gonna ku lwaleero. Bitongole byakwerinda SFC kyokka okuvira ddala akawungezi konna ku olw'eggulu, sayinizi ez'enjawulo zeeyongedde okuba nga ziraga nti embeera enaabeera ekalangala eyinza obutaba nnyangu. Kakati bw'omala okuwuliriza ebyo, mbadde njagala gwe Munnayuganda otambule nange mpola mpola, tusituke tugendeko ekalangala. Waliyo abasasi baffe, tutandikire ku mboozi gye twayogedde nabo olunaku olw'eggulo, then oluvannyuma ate tujje oba nzije nkomewo tutandikire awo ng'obukeredde amakya gonna ku lwaleero. Sooka olabe omusasi waffe ku mboozi gye yatuwadde ekiro ekikeseza amakya g'olunaku olwaleero. Katumulabe kanzije muzikiriza atugendeko ekalangala live era omusasi waffe atubulye sofa embeera nga bweri. Amuganda wange oli ku AKTV Media live. Tusaba otusiigire ekifaananyi ng'embeera bw'eyimiridde mu kaseera kano erimmwe ng'aba amawulire oteeka n'enkambi ey'oludda olwa National Unity Platform eri omukyala Irene. Nteekateeka ziri zitya? Ki ky'osobola okuba nga otusiigira ekifaananyi oba oliawo ekinene abalabi b'omukutu gwaffe ogwa AKTV Media bongere okuba nga bamanya? Ki ky'osobola okuba nga otusiigira? Okay, mwenabale ku AKTV mbalamusizaako era tubagala nnyo. Telepa TV era nga nzizidde eno ekalangala okuweereza live ku AKTV. Olunaku olwaleero tusiibye tutalaga ebitundu oba ebizinga ebitale bimu na bimu eby'enjawulo. Tutuuseko mu bizinga bingi nnyo olw'ensonga nti twaweebwa ennaku ntono nnyo, ennaku 10 ku bizinga ebiwera almost ziti 614 bibeera bingi nnyo ku nnaku 10. So olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku oluddirira olusembayo. Olunaku lwe olunaku olusembayo ng'olunaku olw'enkya final rallies zibadde zirina okukubibwa, naye currently twabadde bwennyo nnyo okusumbuyizibwa nti ate poliisi nti ate ki. Muganda wange The Helper, twagala okutegeera olunaku lwaleero lubadde olunaku olw'olunaku olw'omwenda mu nnaku 10 ezaaweebwa abantu bano okuba nga basaggula akalulu. Twakitegeddeko olunaku olw'eggulo nti wabaddewo enteekateeka ez'okulemesa munnakibiina kya NUP okugenda mu maaso n'okukuba laari. Leero kibadde kitya?
olunaku olwaleero nga bwe nkunnyonnyodde nti tetusumbuyiziddwako yadde eri poliisi nti tusobodde okugendako mu bitundu byonna ebyenjawulo oba mu bizinga byonna nga bwe tubali tubiteeseteese nga olunaku bwe tumaliriza olunaku olwaleero olunaku olw'enkya tulina okubeera mu Kalangala mu tawuni wennyini wakati nga final rally yaffe esembayo okusinziira nga electoral commission bwe yatulambika oba bwe yatugazeetinga. So bwe tumaliriza nga tukomawo bwe tureceivinggidde amawulire agabadde gatasanyusa ne tutegeezebwako abakuumaddembe tebatugamba nti final rally kubanga olunaku lw'enkya yebadde eyita okuba final rally nga tulina okubeera mu Kalangala town ng'abayimbi bamaze dde okusasulwa stage zasasuddwa abakumi abamu basasuddwa nga omanyi nti omukolo gulina kubanga munene ogwa final rally. Bintu bingi byadde bikavalingiddwa kuba bisasuddwa zitete zisasuddwa amafuta gaguliddwa gaba bintu bingi byadde bikoleddwa naye abakuumaddembe tebakiwuliriza ekyo sofa ne batutegeeza nti olunaku olw'enkya etawuni gye twagala okubeeramu si gye twagala wabula etawuni gye mubadde mulina okubeeramu ng'enkambi ya NUP okusinziira ku electoral commission nga bwe yagamba honorable Irene Nampala nti ku lunaku olw'enkya ogenda kubeera mu Kalangala town okole rally yo esembayo bwetyo electoral commission bwe yatulambika ate nga olunaku olw'enkya buli kimu kyali kyamaze dde okutegekebwa. So twagezaho okusigira abatuwuliriza oba batulaba nti ekitegeeza olunaku olw'enkya enkambi eya Irene talinayo campaign. Olunaku olw'enkya nga bwe nkutegeezako nti abakuumaddembe batutegeezezza nti ekitundu oba tawuni gye tutegeseemu oba tawuni gye tulina okukola mu final rally yaffe ne June Museveni naye enkya wagenda okujja okusagula akalulu aka munnakibiina kye ayita owa NRM naye agenda kubeera mu tawuni so ne bategeeza nti tetusobola ate kubeera mu tawuni y'emu ogasse naye wabula ne batutegeeza bwe tunaba nga tuwagala okukola ekiyitibwa final rally yaffe tuddeyo mu bizinga gye twayita oba gye twali gye tuba tukola final rally. So kakati muganda wange The Hope TV twagala tutegeere bannayuganda baagala okutegeera ye ekibiina ki NRM oteeka ssentebe waakyo Mwami Museveni akakiiko ak'ebyokulonda olunaku ng'olw'enkya bo tebalina kifo kye baabawa nti we balina okuba nga babeera. So balina ekizinga ekimu kuba babadde balina okumalira oba kuba babadde balina nabo okukola final rally yaabwe kubanga wano mu tawuni bo baakuba mu bannyabo ne bassebo eyo y'embeera nga obwazibidde akawungezi k'olunaku olw'eggulu. Omusasi waffe The Hope TV akutegeezezza nti amazima gali nti ekibiina oba memba w'ekibiina ekya National Unity Platform bamugaanye olunaku olwaleero okuba ng'akuba laaleeye esembayo. Ayongere n'atutegeeza embeera egenda mu maaso e Kalangala amazima Munnayuganda weetaaga okuba nga osabira. Njaga tudduke speed twongere okufuna ku musasi waffe omulala Mr. Nsi Uganda ate naye oba oli awo ayongere okuba nga tutemera sofa embeera nga bwetambula oba nga bweri mu bitundu eby'ekalangala katukomewo tweyongereyo nate kubigenda maaso ekalangala gye tukyali muvaawo mpitewo kifo kya kujjuza omubaka omukyala oba banoonya omubaka anaddira Helen Nakimuli mu bigere. Musasi waffe katumulabe then tukomewo. Kale abalabi baffe abalungi aba AKTV muzikirize tuddeyo mu bitundu eby'ekalangala
tutegeere embeera nga bwegenda mu maaso. Katudde tufune omusasi waffe atubuulire ng'embeera bweri. Omusasi. Banange Uganda munyabwina banaye bali ku EKTV balamusiza kukola ku lwaliro nze Mr. Uganda Mr. Update Mr. Uganda banange bagala nnyo mbagalira ddala basubscribinga bakola buli kimu kyonna kyonna balayikika kale muganda ffe Mr. tuli ku EKTV live twagala kubanga tutegeera oba oliawo ekifaananyi ekigazi ekisingako wano ku bye tulaba oba oliawo gwe nga munnamawulire asinzira mu bitundu ebyekalangala twagala osooke otubuulire sofa ng'embeera bwesiibye olunaku olwaleero luno olw'Essande ate era otusigire ku kifaananyi oba olina ky'otegeddeko oba ky'omanyiiko ku nteekateeka ey'olunaku olw'enkya engeri gye mugenda okutambuzamu kampeyini zammwe. Sooka otubuulire olunaku lubadde lutya era muli luddawa era mmwe baani tutandikire awo. So olunaku olwaleero twasobodde okuba nga tukola laali 3 era nga twabadde ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform Council David Lewis Alomogwe twabadde ne bahonables ab'enjawulo omuli honorable Webukono Municipality maama Betty Nambooze Bakireke twabadde ne honorable Mulima Mayuuni naye yabadde naffe nga okuva emukono twabadde ne honorable Nalugoola Elias Kawempe twabadde n'ababaka abalala ab'enjawulo oba oliawo twabadde ne candidate waffe Kampala Irene era nga olunaku olwaleero twagedde ssaawa 6 esobola okuba nga twesunga twabadde ku butaka leero tetwagenze kuyadde ku bizinga ebyenjawulo twabadde kalangala era bakubira laali 3 maybe amanya g'ebisinga bwe twakubye enyinza okutaganya sofa laali ze 3 ze mukubye embeera ebadde etya y'ebyokwerinda n'amaanyi g'omuntu nga kandidenti oyo Irene oba oliawo abatulaba baagala okutegeera kati ssaawa zino wenjogerera yasinga kalangala wangi kumakya nga deployment y'amaanyi motoka ziyitinga nawo kalangala mu tawuni nga ezimu tezirina namba plate ezimu namba plate bazibisse drones ezimu bazibisse ezimu namba plate baziggyeko so twakedde bulungi nnyo okugenda kulala ezaffe nga abantu batulinze tubadde tugenze abantu bangi abantu banjawulo abakazi n'abakyala n'abaami nabona nga batulinze abakadde abaana abato so our first year yabadde success twatuuse bulungi secretary twabadde naye ssaabakunzi waffe Habibu Mwembu twabadde naye so it was a success of the first place yadde embeera gye twasanze maybe our last rally wangende direct to last rally twafunyemuku embeera n'abasirikale kiki badde babalemesa okugenda gye mulina okutuuka so first rally yatambudde bulungi abakulembeze ne boogera ooliawo n'abantu ababulijjo abantu ne bainteractinga n'omukulembeze waffe nayogerako nabo peacefully abantu bwe twagenze ku laali ey'okubiri naye yatambudde bulungi naye nga intimidation so high so batuwa amawulire nti laali yaffe ey'enkya baagatuweredde ku laali yaffe ey'okubiri nti ey'enkya poliisi yagisazizaawo kyagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya enkambi eya Irene munnakibiina kya NUP talinayo laale talinayo kampeyini yafunyeeko agasembayo nti poliisi yagisazizaamu okugamba nti mwami Museveni ajja mwami Museveni si candidate naye batugambye nti ajja ekalangala so ne bagamba nti tusobola kukola laale ku butaka ekalangala tulina okugenda ate tulina amaato tugende ku bizinga so si ku ttaka muganange Mr. Nsi wano wennyini wenjagadde tuyambeko abatuwuliriza n'abatulaba kampeyini y'akakiiko okusinziira ku pulogulaamu y'akakiiko ak'ebyokulonda egamba ki okunaku olw'enkya akakiiko ak'ebyokulonda baali bategeeza like ababaka baatuula ne baharmonize baali bategeeza nti wa NRM kalangala mu town then waffe ne still abiire ku ttaka ebiveni nyinza okuba sijjukira bulungi but on the same good katavudde ku ttaka naye ali ku kalangala
wano wenyini ku ttaka not from town naye nga away from town naye nga ali ku ttaka nga talinnyeewo kidyero bakugenda kukizinga. Ekitegeeza nti akakiiko ak'ebyokulonda ku lunaku olusembayo tugambe nti baakola ensobi okuliraanya Laalezi n'ebbiri mu kifo kyekimu. Tebaakola nsobi, baatula ababaka ne bakkiriziganya, naye leero ku makya ba DPC n'abamu ab'enjawulo mu byokwerinda ba kiso ne bandi bonna ne bayita abateesiteesi baffe ne bagamba nti omanyi Bakoma Museveni ajja enkya temugenda kubeera ne Laale ku Ssemgongi ku laandi y'emu. Kale ne mwa Museveni. Kale mu ddakiika bbiri zokka ng'otusiibula muganda waffe Mr. Ansi njagala osooke otubuulire sofa nga kampeyini bw'engeri gy'ozirabamu ziri zitya n'amaanyi g'omuntu wa NUP sofa. Kampeyini embeera gy'erimu nti honorable waffe Nakimuli Nampala baamunyooma omusisi w'amandaazi omuntu wa wansi simanyi bali kibiki bakasolo ne bajja eno ne bakiisatiisa abantu temugenda kulonda temuyakola ki mugenda kulonda oyo simutuuze simanyi but isi okiryalinga omukandidate waffe w'NUP bamukiryalinga nga bukimanyi nti omutuuze era nga munaffe wakalangala ali okudda mu bigere bya mutowe honorable yatobako mu maaso ate Nakimuli Helen Delete. Banyabo ne bassebo embeera bw'etyo bwe yasiibye akawungeezi k'onnaku olw'eggulo ekiro ekikesiza amakya g'onnaku olwaleero basasi baffe batuweereza kuva Kalangala live. Mr. Ansi we balinyo webalire ddala ayongedde okuba nga atusiigira ekifaananyi sofa nga bwe kiri oba ng'embeera bwe yabadde akawungeezi k'onnaku olw'eggulu. Kakati banyabo ne basebo wuliriza bulungi ekigenda maaso mu kaseera kano e Kalangala. Amawulire ge tufuna enti zigenda okuwera ssaawa 7 n'eddakiika 48 Mwami Museveni Tibuhaburwa pulezidenti w'eggwanga lino Uganda agenda kubeera mutaka munda mu bizinga eby'e Kalangala. Ngambye okusinziira ku pulogulaamu gye nfuna wano eraga nti Mwami Museveni Tibuhaburwa Kaguta ssaawa zigenda okuwera 7 n'eddakiika 48 alina kuba nga ali Kalangala. Kaakati bw'obukiridde amakya g'onnaku olwaleero luno olw'Emmande buli w'otunula w'ositula amaaso bw'oti buli bw'ogateeka olabawo kibomboola. Bw'ositula amaaso buli w'ogateeka mwanattu olaba omuntu atategeerekeka, olaba omuntu ali awo eyeefuula ali ku bibye. Mwanattu tutegeddeko nti n'abalalu e Kalangala ku mulundi guno baagenzeeyo. Nti n'abalalu essaawa zino wenjogerera e Kalangala bataka teekateeka zakwaniriza mukulembeze wa ggwanga lino munnakibiina ki NRM Mwami Museveni Tibuhaburwa ayolekedde ebitundu eby'e Kalangala. Era enteekateeka ezigenda mu maaso zongera okuba nga ziraga omusajja agamba omuntu wange Aida alina okuba nga ajjayo obuwanguzi ku kifo kya Omani MP Kalangala. Banyabo ne bassebo nali wano ne mbategeeza olunaku lumu nti kya mugaso nnyo okufumiitiriza ku byonna ebyaliwo mu kalulu akaggwa bye walaba ne by'otaalaba. Nti kubanga NRM egamba ddoboozi libadde kyanandoze bano balogana amaloboozi bazibu, bano bakwata ne maloboozi naye tulina okulemerako tuweereze eggwanga. Okusinza kye tufuna
NRM egamba okufana obutanyagwa tulina okuba nga tufuna ekifo kino. Mugimanyi bulungi enkola yaayo efutyanka terina nsonyi esobola okukwata asembye ne mufulo omuwanguzi. Tukirabyeko enfunda eziwera. Era bw'ogenda ewakiseeyo n'obuuza ku bamu ku bammemba abali beesimbyewo be basobola okuba nga bakutegeeza oba be basobola okuba nga bakugamba ku nteekateeka gye ndi mu kwogerako NRM singa ebanga eyagadde buli kimu kisoboka okuba nga kiba. Kaakati bw'otunuulya amagye deployment eri ekalangala, amagye oyinza okugamba barracks, oyinza okugamba nti ekalangala bayiyeeyo tani namba oba bayiyeeyo barracks eziwera ddala nga 50 bitongole byakwerinda bingi ddala eri ekalangala. Kakati eno nsonga nkulu nnyo era oba oliawo ebibuuzo bingi ebibadde bibizibwa oba byolina ku mutima oba byowulidde oba oliawo ku mikutu egy'enjawulo abasinzira ku YouTube, ku TikTok, kwoteeka ne ku mpewo eza radios ez'enjawulo oba TVs. iPod mukago ogwatandikibwawo mu mwaka ogwa 2009 munda mu ggwanga erya Uganda gwagunjibwawo mwaka gwa 2009. Baana bagugulawo omusajja wa Kabaka. Okusinzira ku bitulaba oba bye tufuna mu kunoonyereza kwe tukoze kiraga mbu bantu bannakyewa be baggulawo omukago guno, wabula tutuuka mu mwaka gwa 2015 ng'abatandisi b'omukago guno bagenze omwami Museveni bamuguza ekirowoozo ky'omukago guno, batandika omulaga ebirungi ebisobola okuva mu mukago guno, batandika okumulaga biki ebisobola okuganyibwa mu mukago guno na biki ebibi oba oliawo ebigulimu. Bwetu NRM netandika mpola mpola nekkiriza omukago guno nebanga memba mu iPod. Tuba tuli awo ebibiina eby'obufuzi byala FDC nayo neyingira. Tuba tuli awo tugenda okulaba DP ne Nobert Mao ne Siranda nabo nga baabo bayingidde iPod. iPod kiggwayo Interparty Organization for Dialogue. Nkugambye iPod kiri mu bufunze ekiggwayo nti Interparty Organization for Dialogue. iPod mu infolu kitegeeza. Kakati abatandisi b'omukago guno bagamba nti baaluubirirwa okubanga babunyisa demokrasiya era ebibiina by'ebyobufuzi oba bannabyabufuzi abali mu ggwanga lino Uganda. Mwanattu Mwami Museveni Tibuhaburwa amala okulaba nti wano wayinza okubaawo chance esiiga ekifaananyi ekirungi eri ebitongole by'ensi yonna nti obukulembeze bwe bwandibanga si bwamusibira mu bbwa. Bwatyo yakkiriza mu butongole omukago guno gwa iPod. Mu mwaka ogwa 2021 ne gutongozebwa mu bujjudde mu lwatu nga balaga oba nga bakaka buli kibiina kya byabufuzi ekiri wano munda mu ggwanga erya Uganda nga kirina okubeera ku side eri safe, kirina okubeera mu mukago guno mu bufunze. Waliwo ku bumu ku bwaire we banyigamukko nga bw'obeera munnabyabufuzi oba pate y'ekibiina ky'ebyobufuzi yonna olina okubeera mu kibiina kino ekya iPod. Wabula tebyali byaka ku mulundi ogwo mpaka bwe tuba nga tuli awo bagenda okulaba 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina ekya NUP
alaga obwetaavu obusinga okuba obw'amaanyi okujja ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Ino mwana ttu njogera bino ng'owuliriza. Abamu ku bakulu mu gavumenti basooka kunyooma Kyagulanyi ono n'ekibiina kye ekya NUP nga babuusabuusa amaanyi ge. Era obanga weetegereza ekibiina kino omukuggulawo mu butongole nkugambye kyaggulwawo 2021 mu 2021 Uganda yali eyolekerwa akaseera ak'okulonda mujjukira. Olwo abakulu batandise okuba nga baloza ku maanyi ga Kyagulanyi. Omukulu gwe yalayita omuyimbi atandika okumuwuliramu, atandika okulaba ebirooto eby'enjawulo eby'entiisa mu bulamu bwe nga bw'awulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kye ekya National Unity Platform. Aho bwennyini bagenda maaso n'okuba nga basala entotto watya. Olwo bategedde amaanyi ga Kyagulanyi gali ki, era bategedde kikyasobola okuba nga azzaako. Mwana kye baakola kwe kutandika okuba nga bakwata omukago guno ogwajja ng'ekiteeso, bagenda mu ssemateeka wa ggwanga lya Uganda, batandika okukuniza kawaayiro ku kawaayiro, batandika okuba nga basiimuula. Tebakoma kusiimula babuwe n'okwongeramu, bayongeramu nga balina bye baagala okuba nga bayisaawo mu nteekateeka eno ya iPod. Bw'omala okukiwulira ekigambo nga iPod, kirimu ebibiina eby'obufuzi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Okuva mu 2009 bwe kyajja oba bwe kyaggulwawo ng'ekiteeso okutuusa mu 2021, okuva mu 2021 okutuusa 2025 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2025 nedda omwezi ogw'omunaana. Yes, nga tuyingidde kampeyini olwo, kubanga kampeyini z'akalulu kano akaakaggwa zaaliwo, zatandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu. Kakati ebibalo biraga nti mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwaka 2025 abakulu baakitegeera. Kyokka nga ebbanga lyonna ery'emabega ekibiina ki NUP kyali kyajeema okuyingira ekibiina kino oba omukago guno ogwa iPod, naye nga kiganyulwa mu nsimbi oba oli awo eziyitira mu mukago guno ogwa iPod. Kyalina okuba nga kizifuna kubanga kibiina kya byabufuzi, kyokka ate omukago guno gulimu bibiina bya byabufuzi era guyitamu ensimbi. Bw'omala okulya iPod, kye kitongole ebimu ku bitongole eby'amaanyi ebifuna ensimbi okuva n'emitala w'amayanja. Yogera nga mu ggwanga Amerika, Bungereza, Canada n'amawanga amalala. Ebitongole ebigabirizi by'eddembe biyitira mu mukago guno ne bivujjirira ensimbi eri paati z'ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Uganda. Era NUP amazima gali nti yali efuna ensimbi ezo mpaka okutuusa jjojjuzi mu gw'omunaana gavumenti bwe yatandika mpola mpola okugenda mu maaso n'okuba nga esalako ensimbi NUP yali efuna. Banyabo ne bassebo, gavumenti etandika okulaba NUP mu kalulu kano akaakaggwa nti singa NUP enasigala nga efuna ensimbi, baali bamaze okuba nga balaba nti NUP teyinza obutasoboka ku lw'ensimbi zeegenda okuba nga efuna. Bagenda awatali kawaayiro konna, awatali tteeka lyonna, batandika okuba nga bamma NUP ensimbi. Era NUP yeekubira enduulu mu be kikwatako nti nga tetukyafuna nsimbi ze tulina kufuna ng'ekibiina ky'ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Uganda. Abakulu bwe baawulira nga NUP esituse, kye baakola kwali kugenda mu ssemateeka wa ggwanga lya Uganda ne banyigamuko ku buwaayiro. Obuwaayiro bwe banyigamu nga bulaga nti singa oba kibiina kya byabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda naye nga teweetaba
obanga toli mu mukago guno gwa iPod ensimbi zeerabire bakikola ddi mwezi gwa 8 omwaka 2025 nga tolekera akalulu ka 2026 olwo nga campaign zigenda mu maaso zibinda awo nga campaign zigenda mu maaso zibinda abakulu nga batula wansi bagamba nti ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi oba pate yonna enaaba etali mu iPod muno teddamu kubanga ekwata ensimbi babuwe okuva olwo nno ebintu ebyakyukira kubanga tukize tugaane teri pate y'ebyobufuzi esobola kubeerawo bbanga ddene nga terina buvujjirizi oba olyawo obwalubeerera oba obunywevu yogera ku nsimbi eziva mu bayambi koteka ne gavumenti ensimbi ezigikakatako okubanga zigenda mu bibiina by'ebyobufuzi oba olyawo biri munda mu ggwanga erya Uganda kata basomye mu katono ndowoozi yange abasajja bankuttemu naye tewali kyakukola tugende mu kilaasi kakati gavumenti etegeera egenda mu parliament etegeeza bw'obanga twali kibiina kya byabufuzi esente ffe ze tulirizinga mu iPod muno gwe ekibiina ekitaliimu togenda kubanga ozifuna sente ze tufuna okuva mu bitongole ebyenjawulo mu mawanga ag'enjawulo sente zino zimala okutuuka singa oba kibiina kya byabufuzi nga toli mu mukago guno togenda kufunako ku nsimbi ezo bwe gutyo bwe gwali NUP etandika okuwandulwa teri kubuusabuusa enteekateeka eno yonna yakolebwa amazima gali nti NUP yali targeted oba ye yali mu mundu NUP gye bali batunuzaamu omudumo olwo nga kye baagala NUP ebintu bino byewuunyisa ate nga bituufu bala bakulu waliwo akaseera akaatuuka ng'ate be bayaayaana nga bakaka ekibiina ki NUP kijje kye beegatteko mu mukago guno ogwa iPod gwe nkugambye Interparty Organization for Dialogue nga bakulu be baagala NUP ejje beegatteko era mwalaba nga enfunda eziwera nga president w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga awakanya ne Sekuwakanya okubakako okuyingira mukago guno gwa iPod bagenda okulaba NUP egugubye eganya okuyingira mu iPod abakulu kwe kugenda ne baddamu ne banyweza nate ey'okubiri nga tewakyali nsimbi zonna zikkirizibwa kusala kuva mu gavumenti oba buyambi bwa njawulo mu butongole obumanyiddwa mu mateeka nga bolekera ekibiina ekya NUP awo nno we nkugambidde nti wano waaliwo tageti ennene nga yali tagetinze ekibiina ki NUP okubulwa ensimbi oba olyawo ekibiina kiggwe wamu n'abakikulira kuba ge mazima singa pata yonna batalina nsimbi zimala ekibiina ky'ebyobufuzi bannyabo ne bassebo kyetaagisa ssente kyetaagisa ensimbi kakati bano abakulu bamala okutema emirandira gya NUP nga bakirabirirawo ddala NUP oba gijjako ssente zebadde efuna ejja kuba egudde Kyagulanyi ajja kubeera ng'ayisaawo nno mwana ttu bwe kityo bwe kyali gwe ali ku mukutu gwa AKTV Media NUP ng'ekiramu SG Lois Rubongoya mujjukira zali nnaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 nga kampeni zigenda mu maaso awo NUP mwana ttu waliwo ebigambo waliwo okubanyisiganya ebigambo wakati wa bannakibiina oba olyawo ne bana NRM nga bagamba ate bulijjo NUP egamba nti ensimbi eziva mu iPod ensimbi za muyiwa musolo ate kakati nabo basazeewo bagende balye ku nsimbi zino nkugambye zali ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 bw'atyo esigiwe ekibiina ekya NUP David Lois Rubongoya agenda ku mukago guno ateekayo okusaba pate ya NUP yegatte ku mukago ogwa iPod olwo ng'emaze okukitegeera nga NUP baatuula ng'abakungu ne bakitegeera ne bakiraba
nti awatali nsimbi zino amazima gali nti pate eba terina lugendo. NUP awamu kwe kutuula ne bakikkaanyaako NUP egende yegatte ku mugendo guno ogwa iPod. Oba kategerekese mujjukire ebiseera ebyo nga bagamba ati kakati NUP ati kakati naye eyagala iPod. Mujjukire mbagambye mu kusooka wali nti abakulu bano aba iPod bennyini bano baali bakaka NUP okujoininga iPod. Chovola babagenda ne bakola ebintu ebyenjawulo mu parliament y'eggwanga Uganda ne banyiganyigamu obuwaayiro basobole okubanga bannafuya NUP. Kati nno bayongera okubanga bagenda mu maaso NUP okuva ku nnaku z'omwezi zo 29 zize kutegeeza omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 NUP etwala okusaba kwayo mu butongole ng'etegeeza abakulu ba iPod. iPod mulimu baani mbategeezezza mulimu ebibiina by'ebyobufuzi byonna ebiri mu ndamu ggwanga erya Uganda. Wabula ebibiina ababaka ba parliament oba oli awo mu parliament ate byo bye bisinga okubeera ebyenkizo era bye bisinga okuba nga biganyulwa mu nteekateeka eno eya iPod. Tuli ffenna mu kilaasi kakati era ebbanga lyonna iPod eno ebaddemu ebibiina bino wammanga: NRM eya Mwami Museveni, UPC eya Honorable Akena, DP eya Honorable Nobert Mau, FDC eya Patrick Oboy Amuliati mu kaseera kano ya Nandala Mafaabi. Bino ze zimu ku pate oba oli awo ezali mukago guno gattako ne jeema bagendera mu mukago guno gwa iPod ne baanirizibwa. Kati anti ekibiina kya Jeno Goligole musudwe mu katono anti ekibiina kya Jeno Mugisha Goligole muntu koteke ekibiina ki PFF ekya Elias Lukwago byo bibadde byakateekayo okusaba kwabwe jjujjuuzi wano era bwe ntuukidde okubanga nkola eggulire lino gwandaba mu kaseera kano anti ne PFF bamemba mu mukago gwa iPod kyokka nga nabo nkugambye baakasaba. In fact ekibiina nga ki anti NUP balaga bagendera mu kaseera keekamu okusaba okufuuka bamemba mu mukago guno ogwa iPod. Wabula anti yaweebwa era yo memba mu iPod eno wabula ate NUP obutuukidde olunaku lwaleero bye bigambo by'owulira ge mawulire g'olaba yo ekyamiddwa chance ejoininga omukago guno. Okusinziira ku mawulire gongera okuba nga galaga nti waliwo enfundwa nnyingi ezizize zibeerawo wakati wa SG oba ku ssaabawandiisi w'ekibiina kino kya NUP Lois David Rubongoya ng'asisinkana abakulu bano ng'ayongera okubajjukiza nti ffe nga pate yaffe ya NUP twasaba mutuyingize mu iPod nga temutuyingiza kubanga ebbanga lyonna okuva mu gw'omunaana gw'omwaka oguwedde NUP teddangamu kufuna nsimbi zino ezaali efuna emabega wali okuva mu mukago guno gwa iPod. Kakati nga Secretary General afaayo enfunda nnyingi zize ziraba ng'agenda mu maaso n'okujjukiza abakulu bano mu iPod nti ffe nga twaleeta okusaba kwaffe nga temutuwa mpaka jjujjuuzi wano. Abakulu obakawaŋŋamudde ne bategeeza nti NUP kituufu okusaba kwamwe kwaleetebwa naye waliwo oba oli awo bye mutanaba kubanga mutuukiriza. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa omukago guno gwa iPod Dr. Lawrence Serwambala atutegeeza nti ebibiina biri ebisigadde byonna okuli anti PFF bo baatuukiriza dda oba oli awo obukwakkulizo obubeetaagisa okubeera bammemba mu mukago guno gwa iPod. Wabula ate ekibiina ki NUP kyo ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu tekituukirizanga bukwakkulizo obwo bwe kirina okuba nga bukola oba nga butuukiriza
okufuka ba member ba iPod abajjudde nkimanyi oyinza okuba oli awo weebuuza obanga wawuliddeko nga bagamba obumu ku bukwakkulizo iPod bwegamba okusizira kusaba wandiisi omukago guno Dr. Lawrence Serwambala bwe yavuddeyo n'ategeeza agamba nti NUP ebimu ku bikyagigeremesezza okuba nga bayingira mu mukago guno ogwa iPod beetaaga omukulembeze w'ekibiina kino mu butongole oba mu bujjuvu yenga ye ajje agende ku mukago guno abeeke ebibuzo byaddamu nga president wa party abakulu bagamba Lawrence bwategeeza nti baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye omuntu ajje annyonnyole abeeko byanyonnyola nga president wa party kubanga akkiririzibwamu wabula saagala mwerabire ebbanga lyonna wadde n'embeera weri NUP esaba okugenda mu iPod bakimanyi bulungi omukulembeze w'ekibiina kino ekya NUP yagaana era yakyogera lunye niwabeera mu kamera akyogera n'agamba Mwami Museveni ebimu ku birooto bye kwe kulaba ng'atuddeko nange mwanattu aba kamera ne bakuba ebifaananyi nga ali nange mu kifaananyi kimu Kyagulanyi ategeeza nti abakulu bano ebigendererwa byabwe oba Mwami Museveni tibuhabulwa ebimu ku bintu byasinga okuyayanira oba okwagala mulimu okulaba nga waliwo ekifaananyi kimu ekifuluma ng'atuddeko n'Ekyagulanyi era Kyagulanyi ategeeza azze abyogera nti ekifaananyi kyonna ekirabika ng'ali ne Mwami Museveni yaziyitanga mboozi z'amalwa muba mu nkiiko ezo ez'entuula eza iPod kiba kiraze lwatu oba oli awo emikutu gy'amawulire egy'ensi yonna ne munda mu ggwanga erya Uganda n'abagoberezi b'ensonga nti NUP yeegase ku Museveni nti baba wadde Museveni olukusa oba bamuwadde bamaze okuba nga bamuteebera bwe ziba ggoolo abamaze okuba nga anywesa mu kitego munda bigambo bya Kyagulanyi era ye nga y'omuntu agamba mpakanyiza ddala wadde twagenda kyalina okubeerawo kubanga nga pate yali yeetaaga ensimbi okubeerawo naye ate tekitegeeza nze nga Kyagulanyi mulina okunkako okujja okulabika gye muli kakati abakulu bagamba bwe mbaga mwagala okugenda mu iPod Kyagulanyi kennyini tetwagala SG bulijja agoba ku nsonga zino naye yatwalayo okusaba kuno kubanga tewaliwo teka lirambika nti mu kuyingira president wa party yajja nedda in fact ne mu tteeka liraga terina oliragira itekere iPod mwego bamwetambulira terina oliragira nti president w'ekibiina yalina okujja tekiri mu mateeka bano bakoze kyabwe kivandulo kubanga bakimanyi president wa party eno mu kaseera kano tali munda mu ggwanga lya Uganda ne bakitwalanga ne bagirabanga opportunity oba ne bakirabanga chance ne bagirabanga miracle okusigala nga sofa bakyawanvuyiza olujegere oba olugendo olw'ekibiina ki NUP okubanga bayingira omukago guno ogwa iPod okuddamu okufuna emigabo gyabwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Uganda. Mukugambye bakimanyi bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano gwe bagala oba gwe bagamba mbajje ku ofiisi zaabwe taliiwo mu ggwanga. Mwenna mukimanyi bulungi lwaki taliiwo. Era bw'osanga omuntu n'akulibaliba n'akugambagamba Kyagulanyi akomawo nakubuuza mwezi bwegiti oba omwezi bwe guti aba akulimba ffenna wamu tetumanyi ddi omusajja lwakomawo munda mu ggwanga lya Uganda ye bw'akomawo anaakomawo naki oba oli awo ky'omutamanyi nange kyesimanyi. Ndabye bannayuganda abagamba lwaki tetubivaamu bazireke amazima gali nti singa NUP esigala eremeseddwa okuyingira omukago guno ebeera yakugwa kubanga egenda kuba talina nsimbi zibeezawo pate. Waliwo omwana ngambye wano nti waki babireke ffe tutandike bannayuganda twekolemu ng'omulimu tuwe ssente ekibiina kyaffe. Ensonga eyo yes musobola naye muba mugenda kikola mpaka ddi muba mugenda kukikola bbanga ki. Amazima gali nti temusobola kimaintaininga ebbanga lyonna oba kyoba ki NUP erina okusala amagezi walina okubaawo
ekikolebwa okulaba nga yegatta ku mukago gwa iPod tetumanyi nze naawe ekyasabiddwa iPod kinaasoboka omukulembeze wa pattern ya NUP Kyagulanyi Ssentamu okuva gyali ajja agende ku ofisi za omukago guno gwa iPod NUP esobola okufuna oba esobola okuyingira mu kago guno eddemu eganyule ku migabo gyayo ng'ekibiina oba nga political party munda mu ggwanga erya Uganda nze naawe. So embeera bwetyo bweri awatali sente ziva mu kibiina kino kya iPod amazima gali nti party nga NUP eyinza obutasigala kubanga ejja kuba terina nsimbi oba olyawo zisobola kuba nga zigivujjirira. Ate n'ekyokubiri mujjukira ku bbago wali erya sovereignty bill ebimu gavumenti byali esinza okusibako ennyessira ate era ebimu nga byayita mwalimu obutayingiza nsimbi zisukkiridde nga ziva wabweru w'eggwanga erya Uganda. Kitegeeza era kyemutategeera oba gwe eyategeerako akatono na wano wennyini waliwo akalipo ak'enjawulo ke bali balipa bannabyabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda nti singa tugeze Dangote abamu ku basajja abasinga obugagga muno mu Africa musajja oyo mu Nigeria agamba nti nze kansalewo nvujjirire NUP ngitekengamu ensimbi baabuwe ku mateeka sovereignty bill gye mwalaba agamu ku bintu ebyayita tekisoboka. Mugagga ali Bungereza ali Germany ali Nigeria aliwa okuleeta ensimbi naddala nga zigenda kuyamba ku political party yonna. Mulaba abazanyi b'obufuzi, mulaba engeri gye bazannyamu ebyobufuzi. Museveni akitegeera nti ngenda kusibira NUP ebweru ne Kyagulanyi kyokka ate ne gye yandibadde afuna ssente n'ateekawo nnati. Byonna ebyakolebwa byali bitagetinze ekibiina kimu ekya National Unity Platform. Bannange munzikirize sinza kusukako nnyo wano mbadde musajja wa Kabaka the Energy Master Chopa Uganda mpita 11 Yugi omukutu kubadde gwa Eke TV Media YouTube channel aba 10 mpeera tukwatagana ate nate olunaku olundi n'omulundi omundi nkyayongera okuba nga ngoberera ensonga z'ekalangala. Tulakalira video gijjeeko juwe ekigalo atera kwata mukaddo sobola okuba nga ofuna notification buli kaseera bwe nabanga ndabikira wano. Mbasiibudde Ssaabasajja Kabaka awangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.